tusaba okukakkanya amaloboozi n'obutakuba ngalo. Security yani gokumana kuyakumana kuwazio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaji afe Mbuga, mukadde waffe Supreme Mufti n'abakulembeze bonna ab'Obusiraamu, bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament ne mu bifo ebyenjawulo, bakungubazi bannaffe mwenna bwe tuli wano leero Kasozi Kibuli, n'abo abatulaba okwetolola ensi yonna, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaata. Mukadde wange Mbuga, nzikiriza nkukubagize akensuso olwa musajjawo atabadde wa bulijjo. Amawulire gantuseeko lunaku lwajjo nga ndi kapitolwa, naye nange mbutuufu naweddemu amaanyi, era newankubadde bampadde eddakiika 3 zonna, nsaba Mukama nyambe funa amaanyi wadde agoogerera eddakiika ennamba. Bannange, kitalo nnyo kitalo ddala ekya Sheikh Muzaata. Obusiraamu bufiiriddwa, Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu nfiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzaata abadde personal. Sheikh Muzaata abadde anjagala nnyo, ate si kunjagala kuno okwokumbi biyita, naye Sheikh Muzaata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe naddala ffe abatalina bakitaffe be twasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bw'aba akwagala nnyo bw'obanga ava ku mulamwa ayanguwa mangu n'alya mu ntama. Era y'omunze ku bantu be mbadde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala ne kinkeepinga in order. Sheikh Muzaata zinali namulaba dda, era yanzijukira luvannyuma n'amanya nze kavubuka akamu ku baana bangi be yakuza ku Biraali ke bayitanga Swaibu, newankubadde nga saali musiraamu. Naye ate twayongera okubeera close lwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kaddu Sserunkuuma, kwe kumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga. So ne kivaawo nti siri just mwana w'Abasiraamu, naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzaata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzaata abadde musomesa, nga tasomesa Basiraamu bokka, wabula nga asomesa Bannayuganda bonna. Sheikh Muzaata ku saidi yange abadde ampa a sense of security, era simanyi bwe nyiza kuyimirira wano Kibuli nenjogera nga Sheikh Muzaata taliiwo. Simanyi bwe mbeera ku mikolo, naddala emikolo egy'Abasiraamu, nenfuna confidence nga Sheikh Muzaata taliiwo. Omu ku basajja abakulu betubadde tumanyi, betubadde tulinamu essuubi, nga takyabiduduma nga buli muntu amugamba nga bagamba amazima. Sheikh Muzaata bwetufiiriddwa kyanaku nnyo. Sheikh Muzaata yafudde mu mbeera bwetyo. Musaasire bakadde bange, kuba ffe tuli inspired by Sheikh Muzaata okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo abakulu. Sheikh Muzaata atulaga nti tekiba kibi, era atulaga nti bw'obeerawo ku lw'amazima inspiringa oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno
newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogeramu nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. Naye era manyi nti nabo bakuuma mpisa. Oba oliawo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaayi. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano ekiguli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oba oliawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ngaabo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna lipooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente. Ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa lipooti yafuluma, naye omukulu yasindika ne batwalira abantu be akasente. Ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheeku bonna abaze battibwa. Era mwenna mwabadde ku TV nga mulaba omukulembeze w'eggwanga ng'agamba abo bannayuganda be twase tujja kubawayo ssente. Kati nze muli mutima ne neebuuza n'obulumi bw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimibwamu ssente mmeka? Si kusiga bukyayi bakadde bange, naye oba oliawo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala, naye nga maliriza njagala buno obubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo, naye njagala buno obubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo bensingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze, naye abadde musomesa, era ye ne ssaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma mu bulamu bwonna bwe tumulabidde. Omwogezi omu akyogeddeko wano waggulu, era nezikiriziganya naye kuba nzize nga ffenna twenyamidde n'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo. Ne Sheikh Muzata yazaalibwa mu 62. Wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi naye be yalalirako n'afuuka ekyo kyali, era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Njagala obbajjukiza nti ekijanjaalo oba empeke y'akasooli okuvaamu empeke nnyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke z'endala nnyingi. Njagala obbajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti bye tubadde tuyiga ku Sheikh Muzata bibadde tebituyita ku mutwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti olugendo Sheikh Muzata lwatambudde terufudde ttogge. Kitukakatako ffenna okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzata eby'amazima, eby'obwenkanya, ebyenfuga ennungi, ebyokubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe n'eri mmwe baganda bange bakojjange abasiraamu, kitukakatako ffenna okulwanirira eddembe naddala ery'abasiraamu. Abadde nga akyogera buli wafuna omukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala. Tuli mu kampeyini, sijja kudda wano ŋŋambe
nti nja kuyimbula buli musiraamu atalina musango newankubadde kyentandikirako. Webale. Naye amanyi nti kikakata ku buli omu okulubirira ekyo ekigendererwa. Ffenna tutambulira mu kufa abakadde bange, ffenna tutambulira mu kufa, era twandibadde tuggwamu nnyo amaanyi ng'empologoma nga Sheikh Muzaata tuli mu muziika olunaku lwa leero. Neze njagala okubategeeza ate nyongedde kufuna maanyi, kubanga oba Sheikh Muzaata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu tusobola omuziika. Era ekyo kitujjukize nti buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno alina okukomba ku mpeke y'okufa. Buli omu malayika eyo gye bayita mauti erina omunona. Kale nno tolitabatiisatiisanga, olitabakolangako effujjo, olitabagambanga nti agenda batta. Tewali yatonda muntu, tewali alina buyinza okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Neyanza nnyo okumpuliriza, neyanza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange. Yongera okubakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu, abato n'abakulu, abo bonna babadde nga bawuliriza Sheikh Muzaata nga bayiga mu byakusomesa. Sheikh Muzaata awumudde, naye olugendo lwe we lukomye nsaba ffenna olwaffe we luba lutandikira. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe Lubuga, omubazi omukulu, Sebo Supreme Mufti, abantu ba Katonda mwenna, obubadde obubaka obw'eddakiika 3 okuva mu nkulu era Honorable Bobi Wine n'amannya amangi g'alina. Sebo obubaka butuuse era tubufunye. Mu kiseera kino bannange nga tugenda ne programu yaffe, mukkirize mbite mukadde waffe omukulu w'abamaseeka ajje atuuse salaamu ye, ate era Sebo nkusaba nga bujja